kusenga gwe omulokozi Katonda. Olunaku olwaleero omubiri gw'omugenzi muzeeyi B24 Byanyima lwe gutwaliddwa ku palamenti okusobola okuwaako eriiso Byanyima. Omugenzi yafa ku Lwokubiri lwa wiiki eno mu ddwaliro e Nakasero gy'abadde atawaanyizibwa ekirwadde kya sukaali. Olunaku olw'eggulo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yakyaddeko mu maka g'omugenzi Emiyenga ne gye yamwogereddeko ng'omuzadde abadde tasosola mu baana. Wenkiriza ng'ono yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti yeebazizza nnyo Ssaabaminisita wa Uganda omwami Lwakana Lugunda olw'okusalawo omugenzi okuziikibwa ng'omukungu. Ono ayongeddeko nti omugenzi alina n'erinnya lye yatuuma omukulembeze w'eggwanga eryatahabulwa oba omuntu atawabulwa, era n'ayongerako nti obulamu bw'omugenzi bulina kujagulizibwa so si kunakuwalira. Muzeeyi Byanyima still believed in his DP and said, I can't vote for anyone apart from DP, which is not very common these days. People may be DP in the day, but at night they are different. It's the same. They will be FDC in the day, at night they are different. You've said Muzeeyi Byanyima remained a Democrat at night, in the morning, and during the day. Unfortunately, Muzeeyi had a special name for His Excellency the President of the Republic of Uganda. He had that one. He would not accept advice. And no wonder that whoever advises him is looked at as an opponent. Ye Joseph Gonzaga Sewungu ayogedde ku lw'ekibiina kya DP asiimye obuvumu bw'omugenzi naddala bwe yali ssentebe w'ekibiina kino ow'eggwanga lyonna mu kaseera akaali akazibu okamala. It is so interesting that this is a party which was briefly in the government, and some believe that it has never been in government, but it's still strong. I want to thank the Almighty God who gave us B24 Byanyima. Mbalala aboogeddeko kubaddeko pulezidenti w'ekibiina kya UPC omwami Jimmy Akena, Ruth Nankabirwa, Muwanga Kivumbi era nga bakira bano bonna bakungiriza emirimu gy'omugenzi. Eggulire lino likusakiddwa Dumba Julius Cream Tokumi. Nalyokane kusenga gwe omulokozi Katonda.